Sinkulamusizaako mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza obali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo otwekuumirako gwe inayina munnakyukakyuka buli kanyomero kansi gy'oli ng'otuninze UG Update TV nkwebaza ebyensuso. Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere e Kavule pulezidenti w'eggwanga nga bwe tumumanyi pulezidenti omulonde avuddewo n'agamba nti no I will deal with you politically. Agenze mu maaso n'okusindika strong message eri abo aba National Unity Platform ba members bonna agambye nti nno nja dealinga nammwe politically mmwe abagenze mu maaso ne mwenyigira mu skando ey'okubanga mukkiriza okulya enguzi ey'obukadde 10 obwavudde mu ofiisi ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agambye tagenda kuttira muntu n'omu ku liiso kabeeraani era kabeerewaani nga wa National Unity Platform agenda kubanga adealinga naye. Oli ku UG Update TV gwatana tweyungako kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali diaspora emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ayisizza ensonga eri strong era n'atwala okulabula eri ba party members bonna aba parliament ba MPs ukasitobwa ng'okimanyi nti no oli wa National Unity Platform ng'era walumiziddwa ng'olumirizibwa okubanga wakkiriza okukwata omusimbi guno ogw'obukadde 10 ng'enguzi okusobola okulaba nga basirisa abantu kakujjuutuse olwaleero. Agambye sikena kuttira muntu n'omu ku liiso. Agamba nti nno memba wa National Unity Platform MP nayina nga weenyigira mu skanda eno ey'okulya obukadde 10 ogenda kubanga facing serious political consequences. Obukwakulizo n'enkola bigenda bbanga bikolebwayo ogenda kulaba akagenda okujjuutuka ng'agezaako ku addressinga party members eri mu National Unity Platform headquarters wali e Makerere e Kavule. Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'abantu era nga ye Bobi Wine ng'amanyikiddwa nnyo agenze maaso n'okutwala eno ensonga ng'agamba nti no tuli so disappointed mwatuliddemu nnyo oluke ku bino ebigambibwa okubanga mu MP mwasasuddwa musobole okubanga musupportinga controversy amendment eri to Uganda People's Defence Force. Jukira nti no basupportinze controversy amendment to Uganda People's Defence Force UPDF Act. Eno payments eyali presentingiddwa okusobola okulaba nga eryamba na Uganda olukwe. Agamba kino ekikola kyadde kyakulyamba na Uganda olukwe era n'agamba ow'ekibiina kyonna kyonna ekya National Unity Platform memba yonna gy'oli era ng'okimanyi watutte ssente zino. Agamba nti nno tugenda kubeera nga tudiiringa naawe politically ku nsonga yonna ky'oli kyonna tujja kubanga tukikwatako. Eno proposed amendment bill eyakoleddwa ejja kubanga ewa ng'ekugira military court okutryinga ba civilian omulundi omulala mu military court. Ekintu ekyabadde ekibi ennyo ddala. Eno nno move ebadde erina okubanga erivansinga Supreme Court ruling eyakolebwa mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka guno gwe tulimu eyali estopinze military court okusobola okulaba nga prosecutinga civilian mu martial court. Okusinziira ku party source agamba nti n'obukadde buno 10 bwateereddwa offeringa okusirisa ng'ekyogi mumiro abaka ba parliament basobole okubanga babaakinga charges eno okusobola okulaba ng'abantu ba bulijjo ba civilian bawozesebwa mu military court. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yakompeyalinze zino ssente ku annual funds Paris ziyandiricevinze through Paris Development Model nga government egenda maaso n'okutambuza programu eno
osobola okulaba reducing obwavu mu bannayuganda ku level eya waggulu. Naye agamba kati zino ssente zaadde tekigasa kubanga bazikwata ne baziwa ssekinnoomu ng'ababaka ba paaliyamenti okusobola okulaba nga babasirisa so nga zandiyambyeko okukulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba lino etteeka lyayisiddwa okusobola okulaba nga lisirisa eri buli munnayuganda okusobola okulaba nga teboogera ku ebyo ebigenda mu maaso n'okubaluma mu ggwanga lyabwe. Era n'abagamba kagenda kuba nga kabajjuutuka. Agamba ba MPs abawera 7 already bateekinze dda ssente zino. Naye Bobi Wine agamba bagenda kubanga bavaayo nga boogera publicly era nga bateekinga strong stands against ekikolwa kino ekyakoleddwa. Gamba baveeyo publicly bayimirire boogere ku kikolwa kino ekyakoleddwa. Era teyakomyewo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okuwola bannayuganders okuva mu constituency ez'enjawulo. Buli mubaka waabwe baba bakimanyi nti no yalidde ku musimbi guno basobole okuba nga bamwewala era nga bamwesuula muguluka abo bonna abakkiriza okukwata ssente zino ne basasula okusirisibwa. Agamba abantu bano mukimanyi okuva n'olwaleero tebapulizentinga mmwe bantu bepulizentinga nga bo bokka. Era n'agamba party officers bagenda kuba nga bakola investigation kwabo bonna abamaze dde okuba nga batwala omusimbi guno era nga bajja kuba babaidentifyinga babazuule era abenyigidde mu kikola kino bajja kuba nga bakolwako politically. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agambye era kino yakipuutinze kiriya party egenda kuba nga terina muntu n'omu gwegenda kudifendinga eyenyigidde mu kikolwa kino era yonna anaabeera guilty kakumujjuutuka. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira.
kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamuadvisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.